If you want, please mark my words. If you want, for me, you can count me out. I cannot be party to a process that is going to install a Maoraike leadership whose main objective is to carry the party to Museveni. I am saying this without contradiction. You see, for me, I believe in FDC. Even when I lost an election as a chairman for General Muntu, I went back to serve, and nobody can complain that I have not served. I went with all my energy to serve this party, and nobody can blackmail me. Why should I fight Museveni? He has more money, he has security, and then internally I can see even many of you FDC members. Someone puts you on the side, Semujju, we are with you, but that matter is very difficult. Even at Parliament, me, I don't care. I have been lifted from that Parliament by military, by police, more than 3 times. So I called this meeting, and I want to thank my colleagues who are here. I have consulted many of them. The Honorable Ngelso has just come back. Has just arrived, sorry. There are many MPs. I consulted many of them. Some were out of the country. I also told the party president that as a person, I intend to carry out consultation starting today throughout the country. Because this is what he has been doing with Honorable Nganda. You hear them, they are here, and it is not a crime. They should go ahead. We will also do the same. Oluvannyuma lw'abo ababaka 62 abali mu Parliament ku kaada ya National Platform ng'abamu batandise okwetemako ogwabwe nti bo bavudde mu National Platform era tebakyagala kuwuliza kifa kamwokya na Makerere. Ate nga bano bagenda mu Parliament ku kaada ya National Platform, so okituuseewo nti enkwe zisusse nnyo mu babaka ba NUP naddala abo abali ku kaada ya National Platform, ng'era abasinga bagamba nti bo bagenze kujoininga mu Horse Project. Bw'atyo mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'alangirira enkyukakyuka ey'amangu ddala singa essaawa yonna yonna enkyukakyuka egenda kubanga ekolebwa, ng'era n'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti alina akabinja ka G20 mbyogera naye sibiinaako mutima namagulu kubanga nze ndi wano mu presentinga era kyemba mpulidde kyembagamba nti waliwo akabinja akayita aka G20 akava mu DP block mbu balina enteekateeka gye baagala okutuusa ku mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine okulaba nga basuula ekibiina kino era ng'omwaka 2026 gunaatera otuuka bano bonna baagala kutemamu byanguwa bagende bakole ekibiina kyabwe kye bayise ekya G20. Ebigambo bino byasoose kwogerwa omukulu Fred Lumbuye Kajubi ne tubiyita ebyokusaaga naye kati bifuukidde ddala nnamulanda era nga lisiti y'abamaze okujoyininga G20 ewerera ddala obungi. Bangi bavuddeyo ne bagamba nti kino kirekawa National Platform naye ate ne batamanya nti National Platform ngumu nnyo era yajja tugumye. Negattaako tuwulire omukulu Kajubi Fred Lumbuye ate nga akusomera ababaka abo bennyini abagamba nti bagenze mu G20 era olabe byabagamba ne byakuleetedde. Kajubi Fred Lumbuye tukwebaza nnyo. Simple emboozi tugende maaso ate. Stinga simanyi omuvuma omukola kino bano gaali mayembe ga gaali wekwata obiga kyamba kati bakyama mpola mpola kati njala bategeeza
byonna bimala ku social media simanyo n'agenza agambye agenza Wamuhoozi project oliba ate kanjera bajjukiza oyo gomwalabi yasembyeyo ng'agenze Wamuhoozi nga amukutte mu ngalo tali omu bali abantu 10 omwenda nkyagunonyerezako amanya gaago era nga mukama wabwe yali samaze basigaye n'adduka n'agenda mu Bungereza ejja kujja ku okusatu version egenda kujja kati saagala mubeera mu kubagana amameme ekisokera ddala tomala budde ng'ovuma MOP tomala budde ng'ovuma kansala simanyi yagenze mu NRM si yagenze mu Wamuhoozi project no kakkana gwe nannyini nsi gwe mulonzi oli agenze wannamunigi n'omuntu wawu tatutte baamulonda in fact ne family zaabwe zibavumirira okuba nti bagenze mu Wamuhoozi project oba bagenze mu NRM tebatutte kalulu k'abantu tebatutte bantu abantu basigaddewo agenze wana akalulu akamu kaatutte okutwala omutwe gwe ngalabe wa Wamuhoozi project oba gyatutte wa Museveni kagenda kukyusa kikubunkenke Museveni bw'alina kyembuuza MOP agenze omu oba bagenze katulina MP doza 58 bwe bagenda be bantu 58 tebagenda n'abantu abalonda babasigaddewo babanoonya bunoonya abantu balaba akuteekawo nkiddamu bonna ba MP betulina mu national platform ne banasa ne bagende Wamuhoozi oba bagenda mu NRM bali 58 ku bukadde bw'abantu 45 abaagala enkyukakyuka nkiddamu ba MP ba national platform bali 58 bonna ne bakira ne bagenda nti bagenze mu MK project oba bagenze wa Museveni bagenze nga bo 58 obukadde 45 bwagala enkyukakyuka busigaddewo kati tomala budde ng'oyomba simanyi twakola loosi agenze nga ye ate era nga ne famire ye munyiigidde okuba nti agenze kubera tebagenda kukona kumwagala kati mmala budde simanyi banyiigira agenze nga ye musigazizza opposition yammwe musigazizza obululu bwammwe yensonga lwaki buli gwe mugenda otuteekako omuntu agenda kuwakalo full stop era ajja kutegeera bulungi temmala budde bwammwe simanyi agenze simanyi twakumanya no bano bo banoonya nsimbi mubaleke bagende ekikulu kiri nti ne banaagenda 58 betwalonda emiliyoni z'abantu ez'abalonda zisigaddewo oli agenze wannamunigi nawoomu mumuleka agende kubanga buli agende wa Museveni alinga taxi ayagala nnyo abali ebodani abali munda kati gwe bakuteeka munda kiba kitegeeza anoonya bakyali bweruso temuddamu kutawana simanyi gundi agenze simanyi yatuliddemu olukwe no emiliyoni 45 ez'Abannayuganda zaagala change kati bano ba individual simanyi MP agenze tomala budde na airtime yo simanyi ng'opostinga simanyi muvumirira no muleka agende ekyo mukitegedde bulungi mu kalowoozo kaaliro olw'ensonga nti tetugenda kulwana bantu bano Museveni ye kyayagala kyasinga okwagala kwe kuba nti ye ayagala kusigala mu buyinza ng'alowooza bw'afuna abantu bano agenda kuba akimezezza okw'omusana no ekyo kizibu nnyo kubanga bo kye baagala kwe kula nti basuula Kyagulanyi Ssentamu naye ate ekintu ekizibu ennyo okumusula kubanga tewali ku bo yamuleeta yereeta yekka ffe tumugoberera kanjira bagamba mwenna temmala budde essaawa zino kubanga mujja kufuna shoko ey'obulamu bwammwe simanyi gundi agenze mubaleke bagende obukadde buli bukyaliwo obwabalonda temmala budde bwe mubaleke bagende kubanga omuntu ayagala change asigaddewo bano bali 58 tuli obukadde 45 ate time egenda tuuka nga balina okudda mu bantu abantu gye bagenda bakubira kikabadde akalowoozo kaaliro obudde tulina butono nnyo oyo yabadde mukulu Kajubi Fred Lumbuye era ng'akuwa lisiti y'abo ababaka abagambye nti bagenze era nga bano kigambibwa nti balabika nga bamala okulya omusimbi gwa Museveni kati bali mu kwebuzaabuza nga bagamba nti bagenze. Ekintu Kajubi Fred Lumbuye kyagambye nti tetubalinaako buzibu oba bagenze bagende tebaali bakuba naffe era tebaali si bakutuuka mu lutabaalo so okugenda kwabwe tekulina kyekutugattako ate era tekulina kyetukwongerako tugenda kusigala nga tutambula n'enkyukakyuka yonna egenda kuba ezze gwagenze tewali wagenda naffe era tewali wakutuuka naffe Uganda ekyasigala ng'etambula ate era ne bannayuganda basigadde batambula tugenda kutambula tulabe nga tutwala omugendo guno mu maaso ate nga tujja gutuusa gye twagala ogutuusa. Gwena muganda wange w'enkyukakyuka toggwamu maanyi sigala ng'otambula ensi bw'ekyo bw'erina okubeera
tuli ku lugendo olutambula ffenna era tutambula okulaba nga tubaako we tutuuka. Gwe nange ze naawe tujja kutambuza Uganda eno egende maaso. Togwa mu maanyi mbukazi we Bashiri yagenze, togwa mu maanyi nti ki eno Uganda yaffe bannayuganda, ate era ffe abalina okwebereramu okulaba nga ensi yaffe ekyuka. Weewaawo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yandikolamu enkyukakyuka, naye ate era enkyukakyuka tezikujja kukyusa, kubanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'omukulu Mathias Mpuuga babadde n'engeri yaabwe nnungi ng'era bakwatagana bulungi. Bagenda mu conferences ez'enjawulo babiri era nga basinkanye abantu abalina ebitiibwa bangi era nga bali babiri. So tulabe ekiva ow'omukulembeze w'eggwanga, naye nga kyonna kye kiri tujja kusigala tutambula kubanga era tuliwo okutambula. Era tusaba Mukama Katonda atukwatireko tutuuke ku nkyukakyuka eno okulaba nga ensi yaffe egenda mu maaso, ate okutwalizaamu ne Uganda yonna. Tujja kutambula wamu nga twekutte Mukama, tewali kijja kugaana.